Omulabe wa Bega TV nkwaniriza nnyo webale nnyo okutugoberera ku mikutu gyaffe gyonna egy'omutimbagano ku X, ku YouTube, ku TikTok, Facebook n'emirala. Tuli mu programu ensonga mu ddiiro naye nga sirema kujjukiza ntwakuleeteddeyo programu empya emboozi y'omusama. Ennyuma nno omusajja atunyumiza ebyana ebiri e South Africa, ebyana ebiri e Zimbabwe n'ebizibu ebirala abasama bye basanga eyo gye banoonyeza ensimbi. Tuli ne mukulu Ben ye yagamba nti ku Mau kwafiira, ku DP kwafiira. Soko buuze ku bantu. Tubalamusizzaako nnyo mwenna mikwano gyaffe abatulaba wano ku TV yaffe n'Enganzi. Nammwe bamodoleta bayo mwami Kibalizi Mbala Musaako. Erinnya lyange nze Kiwanuka Benedicto Galiko memba wa DP. Pozi tugenda kwogera ku nsonga nga 3. Ensonga esooka mu ddiiro kwe kulonda candidate okwabadde Kawempe North. Eyokubiri injunction egenda okuteekebwayo ku nkiiko ebbiri ezafulumiziddwako notice. Then ekyokusatu emisango ebiri egiri mu court of appeal ne gwa contempt oguli wa Dr. Dagala Sisingiza eggulo ogwabadde gulina okuwulirwa. Tugenda kutandikira ku nsonga y'omubaka oba omuntu akutte kadi y'ekibiina kya DP e Kawempe. Mpulira amaloboozi agagamba nti yalondeddwa mu bukyamu era nga gwe okulembedde ababyogera gwalwanyisa DP gwalowooza nti olina okufiira ku Mau kuba ate ofiira ne ku DP. Lwaki olowooza nti candidate mwami Kibalizi batalina kubeera na candidate? Njagala nkusumiremu ku ka Article 69 kagamba in the event of the parliamentary elections any member of the party who qualifies under the provisions of the electoral laws and wishes to stand as the party's candidate in the constituency shall apply in writing to the National Executive Committee for approval. The National Executive Committee then B Kakirozi bikagamba the National Executive Committee having regard to the ability of the applicant and the interest of the party may in its absolute discretion approve or reject any such application and shall forward the names of all approved applicants to the respective constituency executive committee. Bagazayo abamaze okukakasa siegamba on receipt of the list of the approved applicants the constituent executive committee shall convene a constituent delegates conference which shall meet and elect from among the approved candidates the party's parliamentary candidate for the constituency and shall remit the results of the elections to the National Executive Committee through the District Executive Committee. C. The National Executive Committee shall adopt. Candidate kati ono gwe balese Mwami Kasajja bwe babadde bamuleeta bayiseeyo eri abantu abatono abali ku constituency bo be baateeka jjukira kati enkiiko constituency zirina group 3. Waliwo olukiiko olwalondebwa Honorable Suleiman Kidandala ne wabeerawo olwalondebwa Honorable Robert Mone Honorable Gerard Siranda. Kaakati ate abeera babiri bazzeemu wano omwaka oguwedde ne bateekawo olukiiko olulala. Kati mu lukiiko olwo olulala be baayise ne bajja ne batulawamu kitegeeza meeting yabadde ya kunywa malwa olw'ensonga nti buli mbemba wa NEC lwatula nawo executive kitegeeza olukiiko constituency si yebeetu. Ofunza ogamba nti candidate wa DP aliwo mu bukyamu era should be challenged kubanga abamuleese tebalina absolute mandate yemboleta kubanga NEC omulamuzi Odochi yagamba bali illegally elected. Singa bukyanga DP ewangudde akalulu ke Kawempe omuntu n'agenda mu kooti n'awaaba nti candidate oyo yakwata bendera ya DP oba kadi ya DP yagikwata mu bukyamu. Definitely la kooti ejja kusalawo era oli bw'abeera n'ateekayo n'ayita ruling Justice Philip Odochi n'ateekayo ne procedures bano ze baayiseemu mu butuufu aba alina okuwangula olw'ensonga ono gwe baleese tiyayise mu mitendera gyonna newankubadde memba wa DP ekyo tokyerabira tiye tiyayise mu mitendera n'abaamuleese si be batuufu muleeta n'olukiiko lwennyini teruliiwo ate kati enkiiko ziri 3 lukiiko kyo lulazze mu vetting kooti yagamba olukiiko olwo zonna nfu bakola bukozi list ne basoma kakati ani yakoze process eyo chairman kakati ekirala ekisembayo okusayira mugenda kumuzaako kimwe abagala ebintu bitamu kakati ffe tubalekera kubanga oledde olaba era bagenda ku committee era bakola ensobi endala ku nsobi endala kati bagenda kuddira Honorable Robert Mao bamuleete mu kalulu abantu be Kawempe ke balaba Honorable Robert Mao ne Honorable Gerard Siranda bagenda kuba Mwami Kasajja beyond repair. So ngogamba Mauta bwaba bagala akalulu abo bagala ona performing at least asookadde bamuwabire muwabizi mu kooti
titeyayita mu procedures naye nga tebamwononedde kalulu nga tebamwononedde eki kalulu kubanga mmanyi bulungi nnyo Nalukola kino akimanyi era bwe bamukuba naye ajja kugenda mukulu kimanyi ti Nalukola y'omu abadde chairman wa constituency yasala n'agenda eri kati ne 2/3 teziwere zisobola okutuuza constituency okuvetinga candidate tebawera kubanga abasinga waliwo babita $1,000 bangi bagenda ensonga tugivuddeko bagitegedde gwe basomeseze balamu ensamateeka yono bonna bakimanyi naye bakimanyi nti abakuwadde kaadi bagikuwadde mu buki bayise mu kamooli ne baleeta buleesi muntu waabwe tugenze ku nsonga ya injunction gyemwagala okuteeka ku lukiiko olwa National Council Executive lwaki ekiriwo bwe bayita olukiiko lwa National Executive Committee nga 19 Embaale nagenda mu kooti kati balina ekintu kyebakozesa nga bakozesa Honorable Norbert Mao omulamuzi mu budde bwe yali badde akuweeramu injunctions bamujjawo ne bamuteeka mu workshop bani abamujjawo Honorable Norbert Mao ng'ayita mu basipiria mujja wano mu kamera za Big TV n'ojja okuwaayiriza obuwaayiriza Mao waliwo muyiddeko ng'agenda okufayiringa abalamuzi balina babawa bwa assignment andi katuwuliriza ebintu bino eby'amateeka oli bw'ayogera ebyanjwanjwa bw'ogenda mu kooti n'oteekayo omusango najja n'akukakasa bitambula tasobola n'agenda kati yaba tunaatuuka ku misango egiri mu court of appeal tasobola kuteekayo nti ndinagambye procedures zaabadde nkyamu nga bw'ojja ziwulira so kiri kyenkugamba kintu omusango ogwo gwa contempt gwakamiisingamu omulamuzi oyo Dr. Dagala Singiza emirundi 6 ali mu workshop yagenze mu criminal session nange ndawozaako kugwettaka neguwulirwa abalamuzi 5 ekyokuwulira abalamuzi ekyo omulamuzi oyo yennyini nga taliiwo olojjaloga ne bakugamba yagenze mu criminal session yagenze mu workshop e Dar es Salaam yagenze mu financial workshop yagenze mu lukuŋŋaana bweruti naye ng'ennaku yaziwa ng'atunulidde ku gundi ku ddayale ye ne kalenda yaabwe anti omusango gwagenda okutuula enkya mukama we n'amwasayininti gogenda okutukiikirira mu musomo gugenda mwami kibaliza ekibuzo kibuuza lwaki coincidence erabika nnyo mu musango guno buli kaseera n'abanga kati kankulagako ekyabaddewo eggulu omusango ogwo bwe baali baguteekawo nga 19 zaali nga 5 Desemba nga tewaliiwo muntu yenna yina ali kugolo oza ennaku z'omwezi nga nze ndiwo bagamba omulamuzi ajja kukomawo nga 6 naye ajja kubaako ne tugamba 19 abadde tulyawo gwa Besigye ne guyingira ate nga tegunnaba wasooseewo omulala waliwo omulala gwe basooseewo ne baguteekawo ku ssaawa 3:30 ng'ogwange gwa 4 ogwa Besigye tegunnaba kujja owabadde ebula ennaku nga 3 ate ogwa Besigye ne gujja era bw'otunulira ne baguteekaawo andiwuliriza kooti efulumya emisango bwe ginaatambula era abo bennyini abaddipi baafulumiza ne batuweereza ku mikutu nga balaga tekuliko omusango gwani gwa Dr. Besigye ku Mande nekifuluma ku mawulire olwa dimandi yammwe mwabagamba Besigye bamutte Besigye ne baguteeka fine bwe bamuleese ogwa Dr. Besigye bagutaddewo ku ssaawa mmeka 3 ekitegeeza akako kasango gwe musango omunene olumanyi bakitegedde nti omusango gwa Dr. Besigye gwaleese abantu bonna ne basalako bangi nnyo kooti kitegeeza ne mu arguments zijja kutwala obudde bungi kati DP ina arguments zesobola okuleeta ng'esinziira mu ssemateeka olede baamala dde omuvulo era omusango gwaffe essaawa so gw'ogamba nti buli musango gwo olw'okuba nti guyine essaawa zaagwo bwe zituuka oba olunaku bwe lutuuka nga bakuwa ensonga kati eggulu kyatweyambiddwa omulamuzi yabadde ensonga zezo wali oziwandiikiddeko principal judge oba saabalamuzi obaani era nawandikako principal judge kwe kumpa ruling byali bingi nnyo naye kwakuba ti Justice Philip Odochi yatuyamba nti oli Justice Michael Lububu yamala okuwulira omusango ng'agenda okuwa ruling ne bamugjawo ne bata Justice Philip Odochi bwe baata ne batandika omuwagenda mu criminal session n'owandiika ne weemulugunya sasa wakwemulugunya n'agenda mu parliamentary n'agenda mu holiday n'alwala bw'aba akomyewo nga bamukyusiza kye yakola n'akwata fayiro n'agenda naye eggulu era yatuyamba nnyo kati kyembadde njagala okulaga nti bo bali calculative olwedde bakitegedde n'okulabika eggulo tebaalabise bo bakitegedde nti omusango gwa Dr. Besigye gutandika ku ssaawa 3 ekitono nnyo gujja kugwa ku ssaawa 6 kitegeeza kino kiba tekikyasobola kuwulirwa naye gwawedde essaawa 7 kati bwe gwamaze okuggwa ng'omulamuzi akooye gwabadde nnyo nga guli kagamba gwa arguments kakati ekyo bwe kyawedde neŋŋendayo ne baŋŋamba omulamuzi akooye awo nabadde nawe ng'okire babulabe ne baŋŋamba enkya nkomewo bampa olunaku
Nabagamba yewe ekituko ne ngamba kale kakati leero nzizeeyo bwe nzizeeyo nsiŋŋaanye nga bagamba nga 5 Nimwe abantu bagambire ddala ne dirisa gye lyakutemere tebagambye abadde pibo wabira dirisa lya kubanga twabadde tutuddeawo mu kusituka nti gwabadde omulamuzi yabadde ampisi nga we no respect ne sango kati nesituse n'amaanyi ne wanjuzi ne tinisa ne linjuzi omutwe gwonna ne baagutunze kati kitegeeza kiramba gambye nti bawadde ga 13 May ne mbagamba nti date zonna ze mwagala ze muba mukola ki ze bamuteekawo naye kyembuuza kubina ebintu bina tebibeerewo ku olwo ekisooka omulamuzi oyo tagende mu criminal sessions sebamanyi kati anti buliriza njagadde mbe bategeezera babitegedde ekirala omulamuzi oyo taweebwa workshop ku lunaku olwo era tebinnabaawo essaawa ekyokusatu tebaamuwe court leave tebannabimanya essaawa ekyokuna basobola n'okumutransfaringa ne bamutwala awalala naye jjukira fayiro eno buli kanaku egamba egenda ku hearing era mbuuziza hearing erikomadde submission zaggwa buli kimu nekiggwa nga kyetaaga mention nakuwa ruling kyali atugamba genda ku nsonga katuwumulemu katono eddakiika emu 2 tulabe bubaka bw'abannaffe batuteekamu ensimbi oluvannyuma tukomewo ate tunyinyole ensonga ya injunction tumalirize webale nnyo tukomyewo twagambye bwetukomawo tutandikira ku nsonga ya injunction lwaki injunction kitegeeza nti omulamuzi Justice Philip Odochi mu paragraph 41 ne 53 agamba mbuli ekyakolebwa eggulu tebaakikolamu nga bagobera ssemateeka wa Democratic Party therefore baakola illegally buli illegality ebeera mu kintu kitegeeza kibeera na land process yonna ebanfu kiba tekiriiwo ati mu article mu paragraph 53 agamba mu declaration number 2 nti buli ekyakolebwa kyali iligo kyamenya ssemateeka waani wa DP kitegeeza olukiiko lwa NEC terubaawo kati olukiiko lwa NEC ne mu paragraph 41 ayogera nti Honorable Gerald Siranda tiyagenda mu process eri wabula ye baamusoma busomi tasobola convening a National Executive Committee ne National Council ngate article 72 egamba na Secretary General yalina okikola yalina okuyita enkiiko ezo zonna so bwe baba bayise enkiiko zino nga n'omusango oguli ogwa contempt gugamba mwali temulina buyinza bugenda kukola mbaala olutuusa lukiiko kyekyo tukola ki tubawa injunction yatulemesa era mwaka akakodyo nga babuzewo yagaana nenkola ekituyita extract bwe nakola extract bwe baatuuka embaale ba Dr. Lulumi Honorable Mauna agamba nze nakoze concoction kiba kuforginga nenzija nengolawo contempt kati gwe gogolaba gwe bazannyiramu buli kaseera dda wali kakati era ngenda kugiteekayo bwe naagiteekayo Honorable Dr. Douglas Singiza n'atagimpa nja kujja na contempt of court orders oba otegedde kyekitegeeza kyekyo contempt kitegeeza nti abavodde ba Justice Philip Odochi avodde n'emisango ebirimu jjukira nti tulina omusango wa contempt wakanya nsalawo ya court wa contempt kyalugazi okuvoolera era tewaliwo obuligo baatugambye tulinde ruling on notice kakati ogwo nabwo tetubanna bakumanya kubanga bo bagamba balina appeal nze mbagamba temulina ki appeal mbagamba temwagoberera procedure ya service ey'oli omulamuzi byonna byonna kakati ate bo bwe twabaddeyo ku lwokubiri olwedde nga 11 baleese omusango ogutannaba kuyita mu procedure ya court of appeal esooka osooka bw'omala okuwaaba bw'oba oteekayo obona kuteekayo mu appeal oteekeddwa okuba nga gwe bakusaavinze kituufu n'ofuna ekintu ekiraga nti I received egundi yaabwe empaaba yaabwe naye tebakikola bwe baavaawo ne bagenda ne bateekawo ebintu bya forgery oba looyawo bamusaavinga gwe n'atakubuuza ate nedda ate bayinza kubanga bamusaavinza kino bino wana nti bye bagamba bye bakweka eno gundi guno gwe musango gwabwe gwe bateeka expert eno affidavit yange in reply kakati omulamuzi gwe bagambye yagira ekintu kyekino wano kyenjagala naawe olabeko oba kino kiyinza okuva mu maaso g'omulamuzi kino n'atakisayiningira wano Justice Monica Mugenyi n'atakisayiningira yerabira anti bw'aba yerabira kati wa kooti tulina gita kooti seal yo wasirwa gyategeka agambye nti omulamuzi yerabira ekirala bw'okisoma muno munda nga osomye affidavit ya Lubega Nasa n'oli yayogeranga nange olaba nga mulimu contradiction imperative ng'essomero bagamba seeta eriri emukono ate bagamba seeta eriri waliwo sente bali ku ddembe ate nze nabagamba ku St. Mobile Sub Parish kati contradiction omulamuzi abati yasoma
affidavits z'abantu wabula yasinzira buzi kati awo we wali ekibuuzo nakyo twagala luligwa ddi byonna obinnyonnyodde andi kati luligwa ddi DP agende mu maaso ate kati era ekizibu kiri atera mu kooti olw'ensonga erwawo bino abalamuzi bakusinga obitegeera era bo babirabye era bamanyi ani mutuufu ani muki ani mukyamu naye kati benki kiba kyadoza kiba kyalinze tukyatula tutya kyekyo kyokka so gwe ogamba nti enkiiko okutuula kooti ng'emaze kusalawo ani mukulembeze omutuufu kooti kati kooti erina okusobola okusala emisango gye egyo emisango bw'enaagisala gijja tuwa direction kitya bajja kugamba nti kituufu wano wali wakola contact bw'omala okukola contact badde wali justice Philip Odoti kati nze nzira mu kooti nekola kibaita execution ne tuteekesa biri mu nkola kati tusaba omulamuzi batulondewo ka interim committee osuubira DP okuba ne candidate mu kulonda okujja tekisoboka ate batya kati ngani kati anti kitegeeza gwe omu ku batayagala DP abali mu gitemerako ate ettaka ekibiina bwe kitaba na candidate ate kiba kyali kibiina mu 2011 twaleeta Honorable Robert Mao n'afuna obululu obusukka mu mitwalo 14 mu 2021 ne yeereeta n'afuna obululu emitwalo 3 atemyeko mmeka bw'amaze okutemebwako ebyo kati tugenze ku mulundi guno kitegeeza agenda kufuna 10,000 ate ezo 15,000 tezigenda kuva wano mu Buganda zigenda kuva waabwe jakyalinamu kuba akakola ki akamuzuula naye otabasobola kati just take by an example alinye Kawempe ojja kulaba ekigenda okuva ku Kasajja ne Honorable injunction ogiteekayo ddi kati okyayogerako injunction is drafted kati njagala kulaba waliwo ebintu bitono nnyo njagala okwongeramuko kubanga date eno ngifunye leero kati nina okwera within today na tomorrow nja kuwera tukira ku mani nja kubanga amaze ogifayiringa ate gatufayiringira ku ekenesi naye njagala okuzzayo ko wali katono awantu mutatira nnyo okugira nti nze mu court of appeal zisiwakanya ate bukulembezi bwa Honorable Robert Mao nze mpakanya procedures eyayitibwa kakati eziyitiddwamu ze njagala kooti egambe nti procedure ezo ntuufu oba sentu anti mu common sense bw'ogamba nti yalonde makubo mwayitibwa okumulonda gaali makyamu kiba kitegeeza naye obukulembeze bwe buliwo mu bukyamu etwala kati ate si kyetwaba mu court of appeal mu court of appeal etteeka bo bagamba baateekayo notice bwe baateekayo notice tebagitusavinga bwe bamala otatusavinga bagenda mu maaso olaba eno nnaku z'omwezi 20 mu Novemba bwe twali mu kooti ya 15 Novemba twasaba cross examination nga twagala Lubega Nasa Abu deponent n'oli era nayogeranga naye baddemu bakole ki tuba cross examining ddala ku mutuufu aluba eyakuba ekirayiro kale ekyokukamaliza katono kati bo ne ba adijani okuva nga 28 ne baleeta nga 21 ne bakola expert proceedings ngate ku court record kuliko chambers eziwerezi mulimu affidavit reply eyange otegeera ate omuntu yatusavinga nga mwenda bamwita Aisha Naggayi ye muntu ng'ennaku z'omwezi 2 yasavinga kanso Semuyaba bagende bakole expert kisoboka mu mateeka ng'ogamba nti ate oli yabula boolwana nabo bakimanyi nti nawe oli mugezi bakimanyi naye kati bo balina ebukisa gumu kati yo oli alagira bulagizi n'agamba oli hawoship aleme bukundu kola kino era n'akikola fulumya naganya okuwayiriza omusajja ng'oli biri kuli kuti kati bw'okimanyi nti eno 1161 yatuuse mu pano y'abalamuzi era gwabadde mu maaso g'abalamuzi Honorable Godfrey Kiryagwire ne Christopher n'omulala naye nga tetunabagenda ku conference fere tulina submission ani awabye abalamuzi atyo oyo ligest oyo ngati ali ku directions za Honorable Robert Mao kanso Semuyaba naye wa DP alwa omulamuzi Lukundo wa DC wa DP wandigambye nti naye kaali wa DP bamuteeka eri agamba nti oli minisita w'ekyamugamba kyakola ki ate ati kiko kangulageko tosobola kukola hearing notice ng'omusango tegunabagenda ku conference era kyovula batiri kyobadde ogambako basobola okumpaabira tekisoboka era rongo procedure baba tutolo ensonga kiri ku record nti omusango gwasomeddwa n'omulamuzi n'awa court leave akatalekeka eri aba DP esooka nsaba nnyo mwami Kasajja waliwo omwami mu kibiina bamuyita Sendatya Dalausi yagambye nti bw'aba afulumya ebipande bye bya adinansing Honorable Robert Mao Honorable kati bammemba bano aba DP balabe oli omuntu ng'omuntu waabwe
bamutwale newankubadde kiba kikyamu kubanga oli yamukoze eki yamubaleese butosobola kukyusa mind ya muntu newankubadde wano mu face ebyogere bw'osobola okwogera ng'olaga nti oli nabo naye basigala waabali naye epublic emanyi tali litaki nani naabo ekirala nze nsaba nnyo abantu bammemba ba Democratic Party bamanyi nze kyengezaako okukola kwe kutereeza kibiina sikulwanyisa kibiina alimu kibaliza olaba omivu egyabadde egundi Kawempe ate kigenda kubeera mingi nnyo nga tuzze mu September 2026 ayengedde anti tunominatinga mu September October lwaki nti kati enkiiko ziri ezi 3 kati bwe bagenda Soroti kitegeeza bwe tubayita National Council discussing ebintu ebivudde mu National Delegates Conference yatula 2 kati bagenda kuza leero okumala emyaka 4 oba 5 kati ogenda kudiscuss mukubaganyako ebirowoozo byavuddewa ekyokubiri tekyali kwekwasa covid awaliwo ekirala National Council tulako group ezi esooka abeera all members of National Executive Committee bano Justice Philip Odochi bakugambye bali illegally appointed abokubiri be ba chairman ba district abali abameka abasatu ogenda kuyitana ewokusatu member parliamentary group yo yogera yokka kasookwata kadi ya DP bw'ogudde oba oyisemu otuulako katani bani akagenda okutuula Soroti so nze kyengezaako okukola notunaatuuza National Council entuufu ng'eyitiddwa interim committee bajja kumanya yani alina ne bachairman ba district natumanyi tulina omu ono yalina okukiika nakino kyekirina okubeera bwe so si bano kati waliwo ekirala ekisembayo bakwata ne bagamba nti tugenda mu district y'e Masaka nti ne balondayo omuntu waabwe mwami Majwara ne bamugamba tweterera delegates ye n'agenda n'alondawo abantu babatamiivu abo n'abaleeta ne bagenda ne basalirawo kakubayita batamiivu ate kati mulija kyogamba ekibiina kati kitambulira ku batamiivu anti kiba bwe kiti omuntu bw'obanga bakutumye abensi yonna emanya nti mwami Kibalizi bamutumye bamemba abatuufu kati gwe bw'ogenda n'owandikira mu nnyumba yo oyo abeera ng'akiikirira ekibiina kubanga osobola okusisinkana mu bbaala nga bwe baakola eggulu ne basisinkana mu bbaala ne beegabira ebifo tetugenda kusukkawo awo ono omusajja bw'atandika kwogera awuliriza gw'okoowa naye ng'ate byayogera birimu ensa mubeere bulungi mwebale kwekuumira ku Beg TV mwebale nnyo